bwewuunya obuntu bulamu obuli waggulu eyo oyinza okubwewuunya naye oli musajja muganda ate oli munnayuganda lwandaffe mu ngalo twebaze katuulirira eddoboozi omusumba lyabadde ayisaamu mukama taata nga gwoyogera wa Yesu Kristo mukama waffe. Kale katuyite omusika ssebo omusajja Robert ono tuddeyo ne taata omusajja omukulu okomawo otyawo akano oli enva z'otamanyi zaavudde ate ensonyi ne zitakwata oga munyongere kasupu male wakamere kano oli taata muki baneka mbabuulire nze njagala tulye dooda awaka naye nga mulimu omukono gwange nga taata ekyo kyekinfuula taata n'okujja okwekaza bw'okanula amaaso naye nga n'ebigenda amaaso tobimanyi ate kati abakazi bakikoze bulungi bategedde obunafu bwaffe kati mu oda yokola emirimu awaka naffe bataata batuteekamu era ogera okuyanga taata ku lwokuna gwoyoza engoye pa tokyalina makulu tokyalina makulu era n'agamba dadi simanyi balulya engoye basoose okola kyezimu kyezatukula bulungi naye nga maama yakuliko kubanga anoonya n'obuzito bwotakola ki mikwano gyange tukomewo mu buvunanyizibwa. Nze kitange yali wagombola mitulu 5 nyenga ne taata yalutulaganga ekitiibwa ky'obwataata ti ne baabanga bamugabula yatulanga ku ntebe ye yekka era nga buli lunaku walina okubaawo omwana agabulaani taata ate nga n'omwana oyo asitukira mu kitiibwa okutwala gwe balonze ku olwo nga koona agabula taata wagenderanga mu kitiibwa okutwala ewata gwabanga kusula ddiiru ti taata bw'anaalya kamera agenda kukola ki kuddisa ega jangu olabe emirimu egiri mu bataata ennaku zino ali emmere nesowaani nabulo zikola ki ozigaayiramu naye mukama atubeere okulaba nga tukomawo mu buvunaanyizibwa bwaffe ate mbeegayirira abazadde abali wano tuleme okulagajjalira abaana baffe abaana abo tuganya okubawa omuwendo naye abaana bagenda kuba amalaalo gaffe emikko abaana bambala bubi mwana bawaane abaana tebamanyi kukola mirimu abaana bava buto basosola busosozi njala ate kati ennaku zino eriri ekinnuma bakoze dayiningi ate tezigulwa munaku bakoze dayiningi wakati awo balina akantu ke batadde onyola kanyolooti getolola bwetoloozi kati taata n'abaana fenna tutuula oku taata ali ku WhatsApp ali bisi kyokka eno bali kulya kyakulu agera okuba ku WhatsApp ng'ekifo ekyandibadde mu sowaani y'ekirimu ya mwana n'akanula amaaso naye nga tekyalina kyayinza kussa ne baleeka mbabuulire omulembe gwavaawo okulaba nga abaana abawala kati basitama ne bakadde baabwe bino ebintu tubiragajjalya n'obigayalya nebyo ebimalawo ensi yaffe omwana n'asitama kasulu n'atandika okuwaata emmere omuwala emikisa gikyatubula nnyo n'asitama ate naku zino bataata ye tayogererako ddala mumanyi bataata batuzikiza dda taata maama akuba ebigere bibiri ku ttaka muzeeyi n'anoonya waayita mulimu nange zivuddeko kati fe bataata mwatumala kati mwemugamba ku baana bamaama mutuyambe mutugambire ku baana kuba mwatuzikiza dda kubanga kati olwaleero maama atuula n'omwana ne batandika otugeya wakati bazibanoonya n'obuzito bwaffe ne babulaba olubaawo oti maama ng'atula n'omwana we oyano taata wammwe taata wammwe mulyeze enva eziriwo tenebwandifuna sente mulirya ennyama kwegamba ng'alina abalaga ti wana waka muliwo ku lwani bamaama temutunafuya nnyo nammwe ebizibu mu maka bibaamu naye tudde mu buvunaanyizibwa bwaffe buli muntu azannye ekifo kye bana njagala okubabuulira ebizibu ebiri mu maka olwaleero bye byaliwo nedda naye bali bamaama bagendanga bateeketeeke era ng'ebizibu bye byafunye ne mukulu munne mu kisenga mulinga nisanga tukakasa kikakafunyo Yesu wange kali efumulireke wali tugenda bulungi bagenze ku mukono ne bavaayo bulungi
bwe bayingira mu kisenge navuga kataka abaana zuukuka zuukuka nange ngumiikirizaako ekimala zuukuka nga n'abaana tebamanyi kiriwo naye kati ennaku zino tuyombera mu maaso g'abaana twevumira mu maaso g'abaana. Mukama atubeera abazadde abali mu kifo kino tusaasire emigigi emito tusaasire eggwanga lyaffe tuleme okutunda Obuganda si Buganda bwokka naye n'ensi yaffe okutwaliza wamu nabadde twabadde tetukusuubira kujano ng'okomawo okunnumba omusika wa Ssemusambwa oyambadde empale nga ne panti eri bweru omusika wa Ssemusambwa tetwetaaga kwegayirira ssebo olina okwambala nga taata bwe yayambalanga okubya akapale nga teri wansi ate kalyeno waggulu temuli sokisi ebyo tubyambalanga byambalireyo mbano naye bw'obazeeko mu basajja bano yambala kati bw'oba ogenze eri gye munywera juice eyo nywa n'empale etali yezo ez'okunyonyo oba mpanvu oba nyimpi nga naffe zikwekubuzaabuza ezo muzambalire eyo naye bw'oba ozeeko mu basajja bakulu beera musajja mukulu ate naffe tukakasa tugenda kuwanirira era tulina okusoosoowaza gofa omusika wa Ssemusambwa aluwa wuuyo Mukama akubeere okuuma erinnya okuuma ekitiibwa kya taata ate naffe Katonda bawadde obuvunaanyizibwa tuddemu obuvunaanyizibwa bwaffe nva mu bintu ebitatuzimba omukyala n'okera okuva mu makago nga obungeesa ŋŋambu toyagala kufumba oli kubuuka balagala n'obugogo bwawoze dda ate wesiba nakaleeso okusala ekkuba ogenda okubugula kati obugayabwe obwenkanidde awo maama sigala ng'oli maama taata sigala ng'oli ani n'obuvunaanyizibwa bwaffe tubutambuze olwa Katonda n'ensi yange. Hallelujah. Fwe ng'ekkanisa bye kitulaga era kye budolaba ekkanisa tojawula ku bya buwangwa. Hallelujah. Ne bw'onooba nti ozze kugattibwa jasooka tukugambe tuwe ebbaluwa abazadde gye bakuwadde nti bakuwadde muwala waabwe. Era ne bw'onojja nti ozze kubatizibwa tojja kujja na linnya ly'Abazungu lyokka ly'okunnumba nalyo, tujja kubuuza ery'ekika lyeriruwa lyoke tukubatize. Haleluya. So kino kye tugenda okukola kya bwakatonda era waliwo wennakuwala ne ngamba abantu basoma batya Bayibuli ng'oli ng'agamba nze bwenfanga simanyi temuteerako musika nze nalokoka. Bane n'otunulya abantu basoma batya Bayibuli n'okwata bukwasi ku mutwe n'ogamba nti oyo tali mwavu wabula obuwongo bwe bwe buki. Bayibuli Yoswa essuula esooka etugamba Musa bwe yafa Katonda mwene n'alonda Yoswa n'amugamba nkutaddewo oba omusika waane wa Musa. Yoswa n'asooka atya n'akankana n'agamba omusajja gwensikidde nga w'amaanyi. Mukama n'amugamba ddamu amaanyi guma omwoyo nga bwe nabeeranga ne Musa ne mukozesa ebyamagero bwe genda okukola ki. Kati gwe bw'okakanyana nti tebaakuteereko musika kasooli bw'ofudde bajja mukuteekako bajja mukuteesaako bajja mukuteerako ku mpaka. Haleluya. So kino kye tugenda okukola kya bwakatonda. Bayibuli Yoswa essuula esooka muddeyo mugisome. Katonda bwe yali akwasa Yoswa obusika asikire Musa yamukwasa ekitabo eky'amateeka olunya olw'omunaana. Yamukwasa ng'amugamba nti ekitabo kino kyenkukwasa eky'amateeka naye onookirowoozangako emisana n'ekiro olyoke weekuumenga ebyo n'ebiwandikiddwamu omwo. Kati ssebo kisa Robert Ntwatwa ffe ng'ekkanisa tuli kunyweza ekika ekitulaze.
ekika kikakasiza obusika bwo kati ne bakuleeta eri ekkanisa kakati naffe tugenda kunyweza kati leeta emikono gye ebiri muno mulimu ebayibuli kyekigambo kya Katonda mulimu nenjatula ffe ng'Abangulikaani taatawo wangulikaani wawu bw'onodda okwekozaakoza mbu simanyi ogenda ebyo biki yosabirawa ensaani amanyi gankusonyiwa engeri gye bakulase neyibawo oli nobanga tomumanyi erinnya ne baŋŋamba mbu omanyi erinnya waggulu omanyi jjajja musawo nga omuyita jjajja musawo tomanyi erinnya lye kati nze olizo kati nze ompitaani eriri ng'olirese nzaane tayito ya tebugenzi kakati olaba bano abakyala tubeesiga nnyo bano be bakebezi bano be bamanyi buli mukulisitaayo yenna kyebudde batutuula okumpi wano era singa tebabaddewo mbadde nsibako byange kugenda mu maaso ga musumba ono gwe naddira mu bigere kale enjatula eno yerimu ebyaffe byetukkiriza ng'Abangulikaani era buli woogendanga ku mikolo yonna woowulira teri okusaba okwatanga ebitabo bino bibiri buli wogenda mu kkanisa era olunaku lwogenda okujja lugwanjo kuba twagala okulagayo naeri abakristaayo ono jadde sande eri eddaku enkyo olinza okuba okyali mu bagenyi bo wano enkyo jja kati enkya jangu tukwanjula eri ekkanisa kati leeta emikono gyo gyombi kale kiza Robert Ntwatwa ngo osikidde James Semusambwa tukukwasa ebitabo bino nyabo naawe kwatako kubanga gwe lubuga tukukwasa ebayibuli eno nga tukakasita ddala nti gwe musika omutuufu ekikago ekironze azze mu bigere bya mukaddewo kale tukukwasiza ekitabo kino mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu amiina era bayibuli egamba ojja kusoma Yoswa essuula esooka olw'omunaana nti ekitabo kino kye tukukwasa tekivanga mu kamwako onookirowoozangako emisana n'ekiro olyoke weekuumenga byonna ebiwandiikiddwamu olw'omwenda ne lugamba sinze nkulagidde ddamu amaanyi guma omwoyo kubanga Mukama Katonda wo alina buli gy'onoogenda yonna mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu kale tuwanike emikono tusabire abantu bano baweleza tusembere tubategeke emikono lwakuba wano we baatutadde wakutetenkanya Katonda omulungi ow'ekisa tukwebaza weebale olw'omuddu ono Mukama era n'omuzaana wo b'owadde obuvunaanyizibwa tubasabira Mukama babeere bakozese bawanirire nga wali n'omuddu wo Semusambwa n'aba n'emikwano gino gyonna bwe giti ne bana abaana bo babeere batuukirize ebyo bagobererenga ebyo bwe basikidde bwe byeyakola kale tubasabidde Katonda abawanirire abanyweze mu nsi eno n'ebigambo omusumba bwedda byayogera mubituukiriza awo nno mulyoke mubeere abalamu tubasabidde mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu n'omukisa gwa Katonda ayinza byonna ogwo gwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu gubabeereko gubakume gulemu obbavuako kaakano n'emirembe n'emirembe kati ebibbo biibino wali eri wansi wali otyo ogenda kuyimirira awo ekibbo tuleete tugenda Katonda kati omusika tumufunye amaziga gakoze eki gaweddewo era kaakati twebaza Katonda kwata ekirabo kyo nga weebaza ti Semusambwa tumufunye haleluya wemba nyonona ne mwerabira Yesu tandeka kubola dala ampita mango yagala olw'ekisa bange nangera magala uranzingenda enda jantwa layona
mwesiga wesizi Yesu siwo sawo sitya kubanga yamanyi Yesu siwo sawo sitya kubanga yamanyi wamwita ate ne tulaba omuddu ono Robert Kiza Ntwatwa nga yazze mu bigere bya taata we. Toyanza nnyo Mukama olw'olunaku luno era twagala okuyozaayoza Ntwatwa ono Mukama newankubadde ng'obuvunaanyizibwa bunene obumwolekedde okukuuma erinnya lya taata we, okukuuma ekitiibwa kya waka wano, okulamulanga banne kubanga bingi ebigenda okubangawo nga famire, okusanyuka ng'ali ne banne, mu kusoberwa ng'ali ne banne. Kale oluganda twagala okwebaza kubanga Mukama abakumidde mu kukkiriza. Nzijukira mu biro bya COVID omuwala oyo simanyi embogo bataata abasigadde otuwadde omukisa okulaba nga tukomekereza olugendo lwa taata ate nga tutandika olugendo olupya olwa taata Ssemusambwa ng'omuddu ono Robert atukulembedde. Beyanze olw'ensimbi eziweereddwayo okwebaza Mukama aziwe omukisa era ozigase zongera n'okwagala kwa Katonda. Omwami Kivudde owa Development Science okulaba bana abaana mutwale taata wammwe mwenna buli omwamu mukwateko. Katono mama mwe mumulese naye mutwale banagenda atuule. Katonda yebazibwe baana babo batwabajulisa ku kipapula. Banda ne balabye kubo Afrika wa Lutiko ey'abatukuvu bonna Philip and Andrew wano e Mukono. Olwaleero tubadde tusaako musika wano owa mugenzi Ssemusambwa. Okusaako musika kya bwa Katonda kubanga Bayibuli etutegeeza mu Yoswa essuula esooka Musa bwe yafa Katonda mwene n'alabawo enjawulo kubanga Musa yali mukulembeze yakulembera abaana ba Isirayiri okubajja mu nsi y'e Misiri okubatwala e Kanani. Kakati bwe yafa ne wabaawo gaapu ng'abaana ba Isirayiri tebasobola kutambula nga tebalina mukulembeze. Katonda mwene n'alonda omusika nga ye Yoswa era bwe yali amusumikira yamugamba ebigambo bino olunya olw'omunaana n'amugamba n'amukwasa ekitabo n'amugamba ekitabo kino tekivanga mu kamwako. Era Katonda yogera ebigambo bingi nnyo ng'awa obuvunaanyizibwa Yoswa. So okusaako omusika kya bwa Katonda na kya bwa Bayibuli nti omuntu bw'afa wateekeddwa okubaawo amusikira amuddira mu bigere nga Katonda yatuwa ekyokulabirako. So abantu abagamba mbuno nti tebakkirizaganya na byakusaako musika nga beekweka mu ddiini mbeewuunya. Eddiini ne kalica tobyawulawo kubanga n'abaminsano bwe baali nga bazze muno baasookera wa kabaka Ssekabaka Muteesa I n'alyoka abaluŋŋamya ne baleeta omusana. So eddiini n'obuwangwa wabula ate abalala boonoona obwonoonyi ne bateekamu ebirala, naye okusabira omusika okusaako omusika kya bwa Katonda nti omuntu bw'afa automatically bamuteekerako omusika nga Bayibuli bw'ekiraze kye tubadde tukola olwaleero.